أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم twalabye oluvannyuma lw'emiteeko egy'abayisiraamu nga tulaba waliwo abasomye waliwo abatasomye waliwo abeevuma okuba abasiraamu waliwo abeenyumiriza mu kuba abasiraamu kaakati oluvannyuma lw'okulaba emitendera gyonna mu 1968 kubanga ebibiina ebyo byajja naye kati 1968 enjawukana wakati wa NAM ne Uganda Muslim Community. NAM tukitegeere oba kijja kunnyonnyola kuba kyannyonnyolwako emabega eri kyekibinja eky'abasiraamu ekyali kikulirwa Adoko Nochon kojja wa President Obote ate Uganda Muslim Community nga kyekibiina oba kyekibinja ekyali kikulemberwa obwajjajja okuviira ddala ku Nuuhu Kalema era nga mu budde obwa yaliwo bino okutandika okubaawo yali omulangira Badru Kakungulu bwe waaliwo kati bw'oba otegeddeko ekyo ebibiina ebyo byali biri nga weebiri naye kati tuli ku busiraamu obwagenda ebigwanjuba ekibiina ekikulu kya Uganda Muslim Community. Kakati wazzeewo ekibiina ekipya Uganda Muslim Community yefuga obuki obusiraamu efugira ku bwakabaka bw'obusiraamu obw'ekibuli nti omukulembeze w'obusiraamu okuva ku Nuuhu Mbogo owulidde Kalema Mbogo obusiraamu buzze bukulemberwa nju y'abaana ba Ngoma owulidde nti buli abeera omukulu w'obusiraamu ateekwa kuva mu nju y'ekibuli mufuti gy'ava kaakati abagezigezi abalala obuyivu bwe bweyongera ne baga nti abange eti tunaafugwa n'ab'ekibuli nga tebamanyi busiraamu babe bamufuti batufuge kwe kuteekawo ekibiina kya naamu nga kyo kigamba ffe tetufa kwatufuze oba weekibuli oba si weekibuli kasita abeera alina ebisaanyizo nga alimun kakati awo akanyola bikyawe kava abagamba nti tulina kufugibwa weekibuli oba muyivu oba si muyivu si nsonga oyo Uganda Muslim Community bano bagamba nti no ffe tulina kufugibwa muntu yenna kasita aba nga alina ebisaanyizo yadde si mwana w'ekibuli akanyola bikyawo epoyinti eyo yali nkulu nnyo bw'owulira akayoogaano maaso eyo nti waliwo obukuubagano kaakati Obote afuna omukisa ogw'okwabuluza Obuganda mu ngeri ki ye yeeyunga ku NAM kuba yerimu n'abavubuka yerimu n'abasoma kaakati awagira NAM asobole okutuyuzaamu atujje ku b'ekibuli jjukira nti ab'ekibuli n'Obote tebalinaako tebalima kambugu ekayimba keggambye nti ne bamuzeeyi kasita baalaba nga Obote awemukidde NAM ne bamuyimba nti Obote kati ayonoonese Obote ngege bweri ngege Obote ngege bweri ngege maze okududa edulize ddi kuyisa lugayuwa mu Bwakabaka oba kitegedde kaakati jjukira nti Obwakabaka bwa Buganda n'ekibuli tolina bw'obaawula kaakati ono asitukidde mu Bwakabaka ekitegeeza akyaliddemu naki n'ekibuli kaakati Abaganda baga nti kwokoze ekyo obadde ngege ng'owooma naye kati oduze oweddeko kaakati newabeerawo Obote nadda ku sayidi y'aba NAM kubanga aba NAM tebakwatagana naki abakibuli n'atabula omuntu katumuwaddeko akasookerwako kaakati mbuzamu awo obuyivu bwabooza bwali ku ddiini kubanga kyomu yali
obote kati olwo nennakyoli bamuwa erinnya nga yali yakubu bamuwadde n'erinnya ly'obusiraamu jjukira nino obote olw'okwagala okukiyuliza ddala divide and rule atuyuzeemu abasiraamu abaali awamu jjukira nti abasiraamu okuva edda nga bali wamu tebafugika bazze bagulubya abazungu kakati ono afunye omwaganya ogwannaamu ne muslim community olidde kati awagidde abavubuka abakimanyi nti amaanyi gali mubavubuka people power our power ne ku mawulidi agenda buli awali mawulidi obote agenda aziteekamu ne ku ssente bweyongera abavubuka okukola ki bafune ssente beyongera amaanyi okukakkanya obwakabaka obusiraamu obuli ekibuli naye nga nanyongerako obote ddala yatukola bubi kuba bwe yaleeta nakyolo ng'eri bano bavunaana kubeera nti omukulembeze teyasoma ate naye yali pulezidenti wa naamu ng'amyukibwa mukadde waffe Shlk amulekeya ate naye yali teyasoma yasoma bibye ate awo n'olwekyo obote ateeka amaanyi mu kibinja kino naye ng'ate takiwadde bwannannyini wadde akatono kuba talina we yabagamba bannaamu bazimbe ekitebe kyabwe talina we yagamba bannaamu babeere n'ekyabwe wabula yabawa amaanyi agalwanyisa abalina ebyabwe yengege omaze okuguda manye nyimba z'abagaala nazo zirimu ebadde engege naye kati ekyaliikako kaakati enjawukana wakati wa naamu ne Uganda Muslim Supreme Council mu 1968 lala Uganda Muslim Community yasajjuka bwe waaliwo okulwanira emizikiti ekyaviirako abasiraamu abamu okuttibwa ku muzikiti gwe Mishego Kajara olowooza abatabuliigi n'abazeeyi siraamu wabeewo okuttibwa abamu ku basiraamu abattibwa mu kavuyo kano mwalimu Moshi ne Kawaganya baakubwa amasasi naabo si kuttibwa nti baasajjwa biso akati akavuyo ako kaatwala ebbanga na wano mu Buganda ebitundu ebimu kaaliyo era emiggo gyavuga emisaayi gyayiika naye nga bwe twogera ekyo tetutegeeza nti lwali lunaku lumu wabula ebyaliwo okumala ekyasa ekyali kitambula era nakati olusu lwakyo lukyaliwo Amin we yajjira ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga 25 gw'olubereberye 1971 abasiraamu b'omu Buganda n'ab'omu bugwanjuba bwa Uganda baali bagujuddwa enjawukana kati tunula okuva 1968 olambulule olugendo olwo okutuuka 1971 emyaka egyo gyonna gyali gyakwata obote yaseesaamu abavubuka bakuba abazeeyi eŋŋumi evuga bafa abavubuka abawadde emmundu ajaganyala mu bazeeyi oyo atuviiri mu kkubo olwo si busiraamu bwokka wabula busiraamu n'ebyobufuzi abasiraamu ab'ebiwayi eby'enjawulo baasobolanga okutandika okusiiba ku nnaku ez'enjawulo tetujja kusiiba nammwe ab'ekibuli bagamba muzimu community obwe mba musibye leero ffe tuli bankya oba musadde leero ffe tunaasaala enkya kwegamba empala neeyingidde ne mu shariya olidde n'olwekyo ffe tetugusaliramu oba temugusaliramu mugende walala kati bw'otegeereyo gye tuvudde oyambibwako n'olaba olwali wekuli n'olwekyo okusaala yidi ne kukolebwa ku nnaku 3 ez'omuddiriŋŋanwa ebiwayi by'abasiraamu ebitali bimu nga kino kisaala olw'emmande kya ne kisaala olwokubiri kya ne kisaala olwokusatu oba olwokuna olwokusiiba nga basiiba 31 egambo olwo teziri bbiri waabangawo abaabalanga ne ziwera 3 ne banga basiiba naye nga yidi ate bajja kugisaala ku lwa 32 asatu gaabo olugwa nga bagamba basaala ddi kinkya abaffe muli bakuusanja nga balina amasimu ab'omukyalo beewuliziganyanga
mu ankole Sheikh Masud Semugenyi yalondebwa ku bwakkazi bwa Naamu. Sheikh Aduyu n'asigala nga ye Sheikh wa Uganda Muslim Community. Abannaamu bagezaako okuwamba omuzikiti gw'Eyitendero era ne bagobebwa kw'ossa n'okukubibwa obubi ennyo. Bo bawamba buwambi tebazimba. Abannaamu tebayina baakajja ate n'abawagira tabateese mu kirowoozo nti muzimbe. Ate bimukwatako ye natambula webalwanira waafunira webeegattira tafuna kibuli obedde ye yina emizikiti okuva mu bwajjajja bano baakatandika kati balina kuwamba buwambi okufumirako we babeera bavubuka kati gwolina ettaka era namumu gwena kuwamba buwambi. Mu bukuubagano buno wasobolanga okusanga abooluganda nga bagwaŋŋana Malaka, Nkata akutte Mujabi, Twaha akutte Umaru, olw'okuba nga buli omu yabanga akkiririza mu kiwayi kya njawulo okugeza Mabuye ne Musiige baalwanagana kubanga buli omu yali mu kiwayi kya njawulo. Mu mizikiti egimu abakulembeze owa Naamu n'owa Uganda Muslim Community bombi baasobolanga okulinnya ekituutu ekimu, buli omu n'atandika okusomesa mu kiseera kye kimu. Olaba ani alumbye munnaawe owa Naamu kubanga ye already talina muzikiti azze kuwamba buwambi naye nga ekimwinula nga ye kimwinula gavumenti eri ku buuyi bwe kiva mu kibeere. mulumbe musale mwenna tebankube nti wetuli omugenzi yagaa nti onakuwa ekititiiri nti naawe bw'omukuba tonfungaalalira basudde ng'awe ye alaba gy'alaga. Sheikh Aduyu agamba nti olumu yali mu muzikiti nga bali wamu ne Sheikh Semugenyi naye nga ebiwayi byombiri buli kimu kyetaaga okusoma kutuba. Jjukira nti Kadiyu yali wa Uganda Muslim Community ate nga Sheikh Semugenyi yali kazi wa Naamu. Naye katulabe Uganda Muslim Community yalina akakwate n'oluli olulangira mu Buganda era nga ewagirwa basajja bakulu n'abasiraamu abataasoma. Okusoma kuno kwategeeza okwa bwino ow'eddiini abataasoma Luzungu. Sheikh Nkata kitegedde otya? tujja kukira bano baalimbibwa nti ekigambo Naamu ekivuga ng'ekigambo ky'olulimi Oluwarabu ekitegeeza nti okukkiriza ye oba okwanukula nti wangi. Amakulu nti abaali mu kibiina kino baalina kukkiriza bukkiriza buli kigambo oba etteeka eryayisibwanga gavumenti ya UPC. era nti Naamu UPC bw'oyogera Naamu olaba UPC ensiraamu kati ezze n'Oluwarabu Naamu nti aba UPC mu abasiraamu buli kye twogera kiyamba Naamu ejjuma yakulwa mukaaga Naamu mujja kusala temulina wuzu. Kati bamuzeeyi bano abataasoma nnyo kugenda kukirambulula kukijja mu abbreviation zaakyo ne baga nti wallahi awo tofiirawo obote keeringa egemaze okuluga kati Naamu wano tajja kubeerawo naye nga bakitafuse politikale naye kukirwanyisa lutalo. Naye ekituufu wano bannange wetukubiriza abaana abato oba bavubuka okubeera nga buli kintu ekijja tetukikkiriza nga batutegeera kitegeerere. Tetwazika mitwe kuba kakati wano obuzibu obuliwo buli muntu omutwe gwe baagutemako ne bamuteekako mulala ne bamutegeerera nga teyeetegeerera. Wano waavu obuzibu. Jaakum binaba'in fatabayyanu an tusiibu qawman bijahaala. Kati awo olutalo lwali mbutamanya kyekituufu. Akanyola bitya
mu byobufuzi akaali wakati wa Buganda n'ebitundu bya Uganda ebirala kaatwalibwa ne mu busiraamu butereevu ne kabeera wakati wa Uganda Muslim Community ne Naamu. Era engeri gye kyali nti Uganda Muslim Community kyali kikadde ku Naamu, emizikiti gyonna mu Uganda abantu bangi bagitwalanga okuba nga gya Uganda Muslim Community. kwegaba olya Naamu olaba kibiina kya bufuzi ekisiraamu ekyobote ekirumbaganye ekyo ekijja okugjawo obwajjajja obusiraamu obwajjajja obwa Nuhu Mbogo kuba onajjawo obwakabaka obwa Buganda automatically mulabe wanyi wa busiraamu ku bungi ekibuli kuba nabwo bwakabaka obusiraamu. Era kino nakino mukijjukire nti eringa tukyali ekijungute kabaka Nuhu Kalema bamuteekako ng'abasiraamu baga nti tubeere ne kabaka waffe. Kakati ne Nuhu Kalema afa akwasa taata we Nuhu Mbogo amugamba nti kulembera abasiraamu naye nga bakulembera nga kabaka waabwe era avaayo kabaka wa Baganda bonna kati yalwanyisa owa Baganda ng'alina kulwanyisa w'abasiraamu. Kaakati avaayo batuuka ne Busujju Kapiteni Lugadi ajja okwogera naye ng'ayogera ne kabaka w'abasiraamu. Obote ekimunyira zizi okuli akagambo kabaka oba wa Buganda oba w'abasiraamu tayagala kumanya kibamwetegeke baza okududa kati tekyalikako. Ekintu kino Naamu yali teyinza kukigumiikiriza. Ekyava mu kino bakulembeze bannaamu okugenda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga bagenda banoonya obuwagizi bw'ekibiina kyabwe ekipya kyagala okugjawo obwajjajja obusiraamu owidde naye nga tebwerabidde nti mu biseera ebyo abavubuka abaali mu kibiina ekyo be bano abaagala okwegatta kati baleero bajjajja baabwe Seeka Kamulegeya nali mukulu nnyo omugazi gijatandika era yali vice president wa kibiina kya Naamu ngakitandika owidde atabangula fil awwal wa fil akhir eri yali abuzi ngakuja kati yateredde ku mulamwa gwe ekyamutandisaawo ensonga gavumenti emabegawulo naye jjukira nti abantu ate bakyamulaba ng'ayambadde amaliba gali duli okuteekawo Naamu yajja kutereeza nakati ali mu kutereeza mata mujje twegatte ali mu kutereeza nga bwe yali atereeza luli kati yajja kufa atereeza tuddemu Naamu oyo kakati ofiita mujje twegatte naluli watugamba tugye Naamu teefeeyo tituyogere ku la abekibuli baga nti katusigaze la mugende na kino kijjukirwe nti okunoonya obuwagizi obw'enjawulo ku kibiina kyabwe nze ku lwange endaba nga bakikola mu ngeri etaali nnungi. Bagenda na bukambwe abannaamu ne batuuka n'okuyiwa omusaayi nga bwe twalabye. Naamu gibadde gavumenti nini ekigenda kyayo kikyo kyennyini era kyaliko ali ku mulamwa gwa kugozoobanya busiraamu mwami gavumenti asolo naye ng'ekozesa Naamu ekozesa basiraamu okwolona obusiraamu ng'eyita mu Naamu oba okutegedde ekozesa ati abasiraamu okwonoona ki obusiraamu ng'eyita mu ki mu Naamu owulidde era ndowooza ekyo ekimu ekiriwo kati era kinajjukira kyali kizibu nnyo omuntu okubeera owa Naamu ate nga toli wa UPC kyali tekisoboka olwogera nti ndi wa Naamu nga bamanya nti oli wa UPC olwogera nti ndi Muslim community nga baga oli w'ekibuli oba okutegedde mwe bwe tukuba naye nga mu busiraamu namuki salaamu aleikum alaikum salaamu ludda wa community fetuli b'ennaakano tojja tusaaza
kuba ate bwonkuba ffe tuli mu kintu okubwa bwonkuba okubwa sinza kukuba. Bammemba ba Uganda Muslim Community basimbira ekikolwa kino ekkuuli nyamba ab'ekibuli okalekaayo ab'ekibuli basimbira ekikolwa kino ekkuuli mu bitundu ebimu ekyokugenda okwegatta ku ki agenda maaso okwegatta ku nnaamu n'olwaleero bwekibuli ab'ekibuli bakyasimbye ekkuuli lyerimu okwegatta ku nnaamu alabikira mu kifaananyi mu gye twegatte naye simanyi obaawo omunaategeerawo naye engeri nnaamu gye kyalina obuwagizi bwa gavumenti ya UPC okitegedde bwe boogera UPC nga gotekawo gavumenti eribaawo kyekyawangulanga buli wantu nakino kijja kuwangula nakino nti kati gwe yagalagala kijja kukola ki kuwangula naye nga obuwanguzi nabali abawanguddwa yadde batono babaga twegasse mu kubeera nti buli omu ali wuwe wali okiwuddeko nitwegasse okubeera nti buli omu ali wuwe naye nga mulokata nkijja twegasse naye buli omu ali wuwe naafe twegasse naye buli omu ali wuwe mu kakuubagano kano mwalimu okutulisa amasasi nga gava mu sayidi yaani nga gava ku sayidi ya Naamu ekitegeeza tebaali gatulisizza nga beegasse baagatulisa kwabo abaganya okukola ki ago galinde kati ebyo byaliwo ekemishego Kajala mu 1968 era omwo Idi Kawaganya taata wa Imamu Kasozi ne Dauda Moshi mutabani wa Mutaasa mwe battirwa Allah basaasi. Kati tuweewuunya nnyo okulaba nga Imamu Kasozi ali nnyo mu Busiraamu omusaayi gwe ogwa Idi Kawaganya obulabi gye buva ebintu ebimu bwe tusoma ebyafaayo Imamu Kasozi yasoma byaluze naye era kali akaayidi Kawaganya kawaganya kati ketulaba katambula Imamu bw'ojja omubuuza Imamu Kasozi yabulira wa kati wuyo avuddeyo otegedde toweewuunya Imamu Kasozi ng'ali mu Busiraamu alese biri kasaayi kamuyita ate teweewuunye nnyo nti ali Kibuli oba ali Munaamu anaatuswaza wanafiira ku ludda kitaawe lwataafiirako wanafiira ku luno inna lillahi allahumma ghafir lahum jami'an warhamhum wahjurhum fil janna. Mu kifo ekyo omwattirwa abasiraamu mwalimu mmemba wa Naamu Abasi Balinda n'omukozi wa gavumenti Wakanenjere teyali musiraamu eyaduumira abaasasira amasasi mu bantu bano basasirwa mu ba Uganda Muslim Community ye nange mbuuliza bwereere kati Muslim Community ate muuli ali yazijjeewa eyaduumira abaasasira amasasi mu bantu bano abattibwa baali bammemba ba Uganda Muslim Community nga bagezaako okulemesa abannaamu okuwaafa omuzikiti gwabwe. Kitegeeza buli olya Naamu ng'omanya gavumenti bagezaako okugaana aba gavumenti kubanga kibiina kya gavumenti ekisiraamu okufa kwabo Naamu kibiina kya gavumenti ki Muslim Community mujye mu Uganda kitegeeza ki Muslim Community abasiraamu abeegasse awamu kalimu okwegatta community kwegatta kitegeeza okwegatta kujja kubaawo okuva naleero naluli wali Muslim Community kati eri saidi ya gavumenti
waliwo abeegasse n'abalonye okwegatta abantu bali awamu waliwo abeegasse waliwo abalonye okwegatta mu nnono y'obwajjajja b'obusiraamu community ategeeza kwegatta kakati bano abali awamu kakati bano baseera kamulegera batugamba okwegatta batugamba kudde mu muzirimu community wegatte kati gye badduka gye bagala tudde manyi lusono oli mu muzirimu community tuveeyo eri gye yali gyatugamba tuveeyo gye twali mujje tufiire eno tugenda yadallahi ma aljamaa mujje twegatte Imaamu Kasozi watukusabira oyongere okulambulula gwe ow'oluzungu ddala kyekyo byebyo ebyaffe byakyalo okufa kw'abantu e Kajala nakyo kimu ku byava ku bukuubagano mu biwaayo by'obusiraamu mu bugwanjuba bwa Uganda. Obukuubagano buno bwafiiriza abasiraamu omukisa gw'okuteesa okufuna ettaka erisinga ku eryo bye baali bafunye n'okufuna ebyapa by'ettaka mu biseera by'obufuzi bw'amatwale n'oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze. Ekirala, abasiraamu baafiirwa omukisa okwekolamu omulimu n'okwenyigira mu byobufuzi n'ensonga z'ekitundu kyabwe n'ensi yaabwe okutwalira awamu. Kitegeeza nti okulwana kwaffe kuyina bye kwatufiiriza nakati era ye olowooza kati kiri kirya okwerumaaluma kwaffe kulina bye kutukoze ki ekutufiiriza okukkakana ng'ebintu byaffe ebimutuka bibiri bigenze bigenze alaba bigenda bugenzi tewaliwo awondera naye nga n'oli agenze gwe bigenze nabyo aye naye waafuwe bali wali twafirwa butafuna wano tufirwa byetwafuna guno bune betufirwa byetwafuna luli twafirwa butafuna oluganda nalujja abantu bajja bitegeera natopika erabika yabeera kikulu nnyo nga tugenda okugimaliriza wuliriza bino. Ekisingira ddala obubi obukuubagano buno bwawa omukisa bannakigwanyizi okugeza Jamil Mukulu okuwabya abasiraamu abataali babugumyeko n'abamatiza okugenda mu bikolwa eby'obuyeekera. ono ali mu musire wadda bwatyo yasangawo embeera yasangawo waatika n'alukubamu embazi lwekisajjuka olubaawo omanyi buli kibaba bazisala balekamu nga zikwataganye ng'oleeta embazi eri n'oyuza olengerawo akanaakala kakakuba embazi naddala ezakalitunzi. Abavubuka bangi abasiraamu okuva Itendero n'ekyazanga baafiira mu nsiko nga bafaaki anti Jamiru abayise nga abawadde abaliiriddemu kimujje tujja kuyitaano tujja kukola bwe tutuuke embufu. sahaba bwe bali mu lutalo bamalayika baabayamba n'obwokanyuga enfuufu ekuba emundu bakuba esasi owulira nga switi kiki jihaadi fi sabilillah olwatika luno lweyakozesa olukadde wakyaliwo omulala ayinza olukozesa katulabe naye nga yayise mu buyi bulala kisoboka olulabika lukulu kubanga ono alukulu okukidde kuviira ddala abalulondoola kati tugenda kwegatta naye olya olwatika lunaatulika omanyi sebe empisa etunga olubaawo bagiyiyiza katugenda kuddamu kwegatta olwatika olwo tulugize lwatandikira munnaamu naki naye nawulira Amini bwe yajja yalutunga naye n'ateekawo Uganda Muslim Stream Council kyolukiiko oluli ku ntikko saagala buwayiwayi kakati wali uliriza saagala buwayi
naamu neyingira muki mwambuleera twagala mugambo oyo Uganda Muslim Supreme Community neyingira mwambuleera ababadde balwana ne bafuuka abaluganda ne bakuba ettaali ki mulembe community nenaamu kati bali omuntu ki omu amini alagidde naye jjukira nti buli omu asigaddeyo ewuwe olinde munzi muse amini agaanyi saagala kuwulira mugambo oyo mwenna mbaagala wambuleera kati ennaku zino mpulira tituddemu buli omu adde ku nkondo ye tuddemu amini yali atutunze wali omuyama yagaa ntunga nzizeewo kati amini yali atutunze olwatiko olwali wakati wanna ne muzimu community gye lututuusiza muwuliddeyo lugenze n'embalala abafudde bwafudde olwatiko oluwulidde gavumenti n'ennaamu muzimu community n'ekibuli oludde olwatika kaakati waliwo abayimba amini yagenda yali atutunze tuddeyo mu lwatika lwaffe buli bantu badde ewaabwe wali okiwulidde kati nakuza nakiwulira si enjiri eriwo oli yali atugasi yatukola bubi abanaamu mudde mu naamu yammwe muzimu community badde mu community mukotonnateete amini yatufiiriza okutugatta twafiba ebintu bingi wali okiwulidde kati nakuza kegamba tuddemu alinga mu bufunzo alinga nga tuddemu tweyuze twekube abantu babaagala nnyo ebyatise kale abavubuka bangi abasiraamu okuva Italy kyazanga baafiira mu nsiko gajamiru bwe yajja naye n'afunawo olwatiko olulwo n'ayoolayoola abavubuka bamuzeeyi baali tebakyasobola kubagambako kubajjukira ate awo waliwo n'enjatika yatika endala entono ate ono wakirevu ate ono wampale olwatika kati ab'ekibuli bo bakyali ku nnono zaabwe kati omwana bwazze n'aga nti buli alina ekirivu atalina kirivu nga tulina nampaleka ti tujja kutusaaza olwo si lwatika nalwo lwatika tojja kutusaaza ali mu mawulidi ali muki mulumbe bw'oyagala siiba bw'oyagala tosiiba naye osiibira bunaasi gakugoba lwatika olwo nalwo lwatika abazaire bagamba abaana betwaweeredde nga batutabukidde ndine gwozadde mwe abaana emizikiti gye mulimu gyaffe tugenda kukola egyaffe biwempe olwo baatika olwo nalwo lwatika lwaluleese temusaalangako temusomangako nebyemusaala bifu nebyemusoma nalwo lwatika kiki agenda maaso okuva olwo gavumenti yeekengera abasiraamu n'okutuuka ku ssa ly'okuggalawo amasomero g'ebifugi twagala byeri agasomesa Qur'an ne madarasati nga yeekwasa mbu erwanyisa bannalukalala mbuuza tubeere feera bannalukalala baaliwo oba tebaaliwo gavumenti gyebateekawo gwasoma yambako abawuliriza bwebeera gavumenti gwe gavumenti seeka mujabi omwana akutte banne n'abagamba ove ku byabazeeyi tugenda kukuba gavumenti baaliwo akagambo mbu kaba kajja simbu baaliwo kakuuka okasomye siga okasomye gaddamu kakati muwulize seeka ngambye bati abavubuka bangi abasiraamu okuva Italy n'ekyaza baaviira mu nsiko okuva olwo gavumenti yeekengera abasiraamu n'etuuka ne ku ssa ery'okuggalawo amasomero g'ebifugi agasomesa Qur'an ne madarasa nga yeekwasa mbu erwanyisa bannalukalala kati mbu ono nze mutegedde bwe nti mbu bino ebyomasomero okubeera nga gasomesa gavumenti kyeyali etegeeza nti abasiraamu bano abagirwanyisa olw'okuba baasoma ne bategeera obusiraamu bwabwe we mwasomera muveewo naye nga mubutuufu mu masomero eno gye tusomesereza abaana tetulina gwe tusomesa nti mugaa tugenda mu nsiko kati gwejjemu obusiraamu obeere gavumenti abaana bafiirudde mu nsiko nga tebalina mundu nga kiki ekibatta
gwe gavumenti bafiira ki abaana bano bafiira ki kulwanyisa gavumenti bafiira omusajja abamatiriza nti ggulu kukuba essasi jjana babisomesezaawo mu madarasa kakati gwe mbuuza oba onotta ekiryo otema gyekira ebiye ebitambula oba ottamulandira osima kikolo mbuuza gavumenti bwega nti bwempera madarasa automatically mba mponye bano ebankyamu endabikira nga esimidde ddala mbuuza mubeere ffe nti mwe mwennyini mwe mwayonoona obusiraamu bwammwe oba walimu oba tewaliimu tunuli jamiri mukulu yeggwe twe twayonoona gwe musiraamu tetuyinza kumwejjako waffe olidde jamiri mukulu bw'azze okusomesa agambye nti kati jjana kyotyo ng'olukwata ejjinja kuba jjana tugenda Ntebe mu state onaaga nti abaana obumalirivu bwe balina babugjeewo abatalina kyakulwanyisa batukubisa miti babijjawa original olina kunoonya tapuruutu evaawa wagisima kubanga bw'omala okutta ekikolo essomero gye babisomera bwe bava mu ssomero ne bagenda mu mizikiti kati emizikiti gyekiryo gye kitambulira yali alina kutta mizikiti naye nga bwatta emizikiti agiwere ekiryo eno kisigala kiramu simanyi omanye ebyobufuzi bino byetaaga nnyo kati ndabika nga atali musiraamu nedda olaga obuzibu buvaawa gw'olaba ki gw'oli mu Ntebe kakati seeka mujabika ngu ate tewafugako singa obadde disitulikiti kazi naye ng'owulira abaana mu ssomero basomesa nti buli disitulikiti kazi aliwo olwaliro omukafiri ayagala kutta oyongera kubaaniriza oba weeyiya mba neeyiya kankomaawo kubaazinza obutasigala musiraamu olwaleero nti omusiraamu akozesebwa okwonoona obusiraamu kiba kizibu nnyo omuntu okwonoona obusiraamu nga tafunye gwayitamu omuki kati omusiraamu owulidde okozesebwa mu ngeri yonna okwonoona obusiraamu gwe n'ofunamu omululwo ye busiraamu n'afa nga naamu bwe yakozesebwa gavumenti eyaliwo eyonoone muslim community yali ku busiraamu obw'ennono tekijja kubulawo bw'oliba okyetegerezza ennyo nti era bajja kuyita mu basiraamu okutta obuki nga tetumanyi ani gwe bayiseemu naye alina kuba muki oba kitegedde kakati olina okuzuukuka n'ogaa nti tibayite ewange nganda bange abayita wange bwe bazuula olwatika bappa tabwe eba ekizeki eze kakati jamiiri mukulu atukoze bubi so nga teyali musomesa bulungi okutwala abaana bano abamaze okusoma ku la ilaha illallah n'agitaputa ngetuuse mu muzikiti agiteeke mu bikolwa ejjeko gavumenti onaaga nti ensibuko y'abaana bano bava wakutabuka bati nti bye basomesa mu masomero amasomero automatically olina kukolaki kugatta mafu olidde ekiryo bw'olaba kiyingira mu kasooli weeri kigenda okwonoona bw'oba tomanyi biryo ottaki matabi emizikiti gye gyali girina okuggalwa naye agaa nti okuggala emizikiti oba omaze ebiseera olina kuggala eri awava abagenda mu muzikiti abasomesa bino Amerika bwe yali yagala okwonoona obusiraamu yakozesa bin Laden siraamu anti olidde kakati ekyo kiri ku international level ensi neetabuka naye nga ate bin Laden weeri kakati olina okubeera oba kitegedde
naye n'abalala bategeere nga bwe baagala nti bwe twogedde bimala bw'oba ojjeemujja bw'oba tojjeemujjamu agambye nti zakatul fitiri naye weewala okuba oluguudo oluyitibwamu okwonoona obusiraamu kuba kiriko accountability nga tumaze okuva wano naye seeka kiriko accountability ekyo kituufu naye ebiseera nze okusinziira ku bino byenze ndaba wano bye tusomye abantu bonna bayitiddwamu bagenda okutegeera nti bafuuse oluguudo olutwala omulabe gy'alaga nga bambi tebakyasobola kukiza si bambi omululu ennabaamwalo ku mulabe kumfiti era ne bwe bakukikugjako ekivuga nti munkoze bubi badde naatera okuggusa oluki era bakugamba amanyi ebyafaayo nsimanyi ebyafaayo nti gavumenti yanini yali eremye okuggyako omugezi n'abaga nti tulina kuyita mu basiraamu ogijjako tulina kuyita basiraamu oba kutegedde bweoyagala okukwanamuka omusajja ng'akulemye olina ganza house gaalo yebasudde kyagamba akaana tebatumanga akamuzanga enviiri leero munamu zakatul fitiri an aljanin tugenze tuli ku zakatul fitiri ekikulu jjo bwe twasomye bannange wabaddewo hadisi ey'ekyekango eyabadde tutadde ku bunkenke hadisi yabadde egamba baseeka mujabi zino ze batusomera ezitalina mutwe n'amagulu ezirinyisa imaani nezagala okulemesa byokola nti la yurfau saumu ramadan nti ramazani yo esigala ekyakulengejjeramu hatta tuti zakata alfitiri paka lwonobaala zakatu alfitiri hadisi eyo bakuba ntuufu eyongera amaanyi mu kintu naye bannange twawewedde hadisi abamanyi bagambye fala na'lamu sihatahu ffe ng'abaasoma ebya hadisi obutuufu bwayo tetubumanyi amakulu nti twetamulanga ebakuba ntuufu abantu abaali badde balengejjeramu ebisibo ebitannatambula byali badde bingi naye abamanyi batuyambye ne bagamba nti mu hadisi entuufu tetugimanyiyo alhamdulillah eryokanga nebeera enfu zakatul fitiri naye hadisi zammwe zisinga obungi zeetaagako umaru siddiiki baziteeke mu kasikaani zirina obulwadde zakatul fitiri anil janin nti singa omwana abeera mu lubuto muweera zakatul fitiri mukazi waali lubuto imaani ogirina sente zo weeziri oyagala omwana ono atandikire mu lubuto eyo obusiraamu bwe omwana wange ng'ali mu lubuto lwa nnyina muweera zakatul fitiri kati ekitegeeza nti yazaaliddwa yiddi gwe yasanzeewo yokola ki omuweera kati yeseeka mujabi olw'ebyenfuna bye aga nti ate batwongeddeko abalamu bakyatulemye ate bongeddeko olubuto waliwo abalina olubuto lwa myezi emika olubuto kasa lwa lubuto mukazi waga nti ndi lubuto luba lubuto naku 12 lubuto olubuto si mwana lubuto omwana ali mu lubuto agamba hal atifla alladhi fi bibatni ummihi tudfa anhu zakatu alfitri bannange olubuto olukyali mu lubuto olubuto oluli mu lubuto baluweera zakatu alfitri oba nedda oba okutegedde eriyo abantu ekyesente si kizibu kyabwe nga bwe boyinza okirowooza nze naawe nga ddala mu butuufu asobola okukolera abantu ebintu ebisusse ne shariya byeyagala bantu balina sente zaabwe kati awulira ng'ayagala olwo ate enjagala abeeru gye baagalamu abaana si yeyaffe olidde omukyala yafuna bufunyi lubuto n'agamba rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara nti ayi allah mu lubuto mpuliramu omwana
naye olumuzaala bappa njagala abeere seeka ng'akola mirimu gyo. Olwaleero omukazi ono amala akyogera nti njagala omwana ono gwe muzaala njagala abeere seeka nga nnyini lubuto awulira agamba auzu billahi minashaitan rajim. Simanyi amukyala ali lubuto yeegomba olubuto lwe oluzaala omwana ono abeere muweereza muzikiti akole emirimu gya Allah ku nsi kuno. Munnange kigenda okujja kyajja bubi ekirowoozo kye kyayawukana n'embeera yaliwo. Agenda omuzaala falamma wadaatha qalat rabbi inni wadaatuha unsa. Ai Allah onkoze ka disappointment, muzadde muwala walaisa zakara kal unsa. Abawala tebasobola kulya bwa imaamu nga balenzi. Kitegeeza wa inni u'idhuha bika min dhurriyyatiha min ash-shaytan. Inni samaituha Maryama, nga bwali muwala erinnya muwadde lya Maryamu. Naye ke muzadde u'idhuha bika wa dhurriyyatiha min ash-shaytan ar-rajim, mwana wange mukuume kaali muwala ne baalizaala sitaani tebatawanyanga. Mbuusabuusa nti eriyo omuzadde yali akikoze ku baana be. Oyo yekka yali mu Qur'ani nakati kiwannabaawo mulala. Ate tasabidde mwana yekka, asabidde n'abaso. Yali enkola y'abalongoofu. Naye gwe bw'ozaala omwana noga nti ye oliraba ki? Asa nawe oli musajja olibiraba, genda otyo alimye ku kibanja kyo. Nze ndi ku kyakitammwe ebigambo bye. Nolaba omusajja gabambi aliko edduwa ye mutabaaza mu Kampala. Nze siri ku byakitamu, ku byajjajjamu. Eyo nkola y'abaddugavu. Naye mukazi bukazi alina olubuto nga ne batamanyi biki mukazi byayogera ku ki lubuto. Ne mukazi wo gy'azaalira tobaayo, bakubira buuliza abadde azaala n'afa, ne bakubuuza tuziikawa, n'otwala n'oziika ekya n'owasa. Si embeera yafe. Muzadde ki yali azadde omwana we n'abeera sirias ng'omukyalo we? Ye kennyini ye yawa omwana we erinnya, wano mumala gatwala bajjajja ne bagawa ne bamuwa ery'emizimu. Oyinza otya okuba n'omwana emyezi 9 nga tomanyi linnya ly'oli mutuuma? Si taata si maama, mulinda kigwabwe kyeteri. Mu Qur'ani muno mwonna muzisomya, hadisi muziwulira, ba Aisha ba Hafsa gonna zikiringa omuvubuka amaze yunivasite nanga aseeka banoonyeza omuwala ow'okuwasa. Eyo yonna gy'oyisa okuva mu primary tobangako gwe weegomba. Osomera abasajja banno beereere n'osomera mu yunivasite n'okola otawanya abantu obulijjo otunula bunuzi bulijjo omusajja wattu obeera mu bitabo tositulangako buliiso. Ekyo nze nkyewuunya. Nze sirina bwendaga okujjako nga bwentundatunda bwe nti ngamba mba wakuwasuyugunamimba mimba. Naye gwe n'osoma n'abawala bonna babiri bonna babiri njagala basoma ate b'osomye nabo ate obuuza naffe atasoma akuwa primary. Ebyawano buli lwe bigatta owunziko otoolako. Ono mukyala Allah okumuwandiika mu Qur'ani yalabanga kyeyakola tekikolwa. Naye mbuuza tubeere feya, musajja ki yali alabye mukazi we ng'alina olubuto n'asabira olubuto olwo? Ye alinda bulinzi bukula bwepika nga baluuni olubuto lw'okuzaala. Ne batuuka okumugaa nti twagala bintu bya mukazi kuzaala, naye ng'azza olubuto alulaba, balya naye azza alulaba nga talina yadde akaveera, naye nga buli wayita ku mmamba agenda nayo. Anna ne tutuuka ku mukazi okuzaala emyezi 9 ne bagamba nti wiiki ejja amusalira akiika. Ndinze nga nzijjeewa kyokka agenda ku kasingo ng'ekuba buweekula.
Kampala bw'ogattako otuulako simumpulira naye njogera bituufu banezza kyokka akuwoleza omwana nti amutumira ekirabo ddala kirabo oba kisiraani kirabo kya kisiraani omuzadde akula akulimira omwana abaana bagenda kuwumula tofudde bwe bawumula kuba kufa bagenda kukomawo balyenga ettabbu kagamba tewali kigambo kirungi ku mwana bannange temuzaala nnyo muzaale bye munaasobola gwosobola ki bw'ovaawo tebaabeewo abaana duwa ebigambo ebikubwa abaana baffe byonna temuli kalungi bw'akula nti oliva ddi wano ogende wetakulire uneesibyeko alagewa siwulirangayo wano wembeere waffe emityana muzadde asobola kwogera bigambo bya mukazi ono omukyala ali lubuto n'agamba omwana wange olumuzaala njagala abeere muweereza wa Allah muyite seeka bw'amala omuzaala ye kennyini n'agamba nti ekirowoozo kye kikyalimu n'agamba nti ayi Allah nkoze bubi mbadde njagala seeka walaisa dhakara kal unsa ekituufu emirimu gy'abawala si gy'egy'abasajja ne mbadde mmanya ajja kuba omusajja naye si nsonga ini samaituha Mariyamu kasika mwetumire ye Mariyamu tara omwana ogenda okubuuza nti erinnya namuwadde dda Mariyamu gwegwe naye wa inni ayi Allah ndi naawe twogera uiduha bik wa dhurriyataha min ashaitani rrajim omwana wange ono ne baalizaala bataase sitaani tebatawaanya eri wano mu nsi ewuba buli kiramu abaana bagenda nnyuma w'abannaabwe abalenzi abawala bye byokola tebijja owange mugjeemu gwe nnyini sitaani gwogikontrolinga gwe nnyini mwana owange muntaasize muyirewo omubiri foozaala mitaazi ne bagamba nti omukazi oyo yazadde noleeta booda ntege tuula tuddeeka asanga anakali mu nnyumba nga mujjuddemu kulika bibi munaffe kuliko omwana tewali yaddena kwaziina tewali nakwaziina mwana mukutu Allahu akbar Allahu akbar asooke kuwulira kigambo kya Allah asoose kuwulira bibi oyo oluwulira akadongo newe kabeera kana ak'essimu kyana kitooka okiraba nga kinyenya munyenya kiti kyakulira ku ndongo ye yasooka mu matu nzize ku zakatu janini abantu abafaayo kati seekamujayo yagaa nti olubuto kati nafe abalamuzi tulemeza kaka tudde ku mbuto mulimu abakali ddiini yaabwe yustahabu kiri sunna ikhrajuha anhu okumutoolera zakatu lfitiri lifiili Uthman radiyallahu anhu kubanga mukadde waffe Usmani yakikolako ng'eddiini ya Usmani oyinza ogyeregako ate Usmani yali sahabi nno ng'alina ne ku ssente nagawulaba nga bangabe ate kino gwe sente zoba malaaya kati gayawamera sikugaye nti oli mwenzi okumanya ebbeeyi y'embizzi gwegula kitegeeza nti amannaafiibwa abeera mu butale malaaya ng'abadde wa bulijjo tano ku mutwalo zakatu lfitiri kilo 3 za mmeka kati oyo malaaya kati naffe okuddira ssente noziwa malaaya omutwalo gwo n'oguwaamu omwana wo okumugulira nankani zakatu lfitiri omuntu agenda alya emmere ku lunaku lwa Idi nga mwana wo yagimuwadde asadde ase ng'ali mu lubuto bamalaaya mu Ramadan temubazaayo eka nga tannadda malaayawo kubajja kudda ku sittati tukyali mu Ramadan agamba Uthmani yakikolako wala tajibu alaihi naye si kyabwateeka wabula kiri sunna omuntu ategeera ekirabo ky'omwana liadami eddaliili ala dhalika tetukinaako obujulizi kuva mu hadithi oba naye tukiinako obujulizi okuva kwani obujulizi bwa sahabi alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa rashidin kyavudde asikayo nti sahaba Uthmani yakikola
bwe bujulizi bwe tulinawo kiri sunna olwokubanga sahabi y'omu ku be baatulagira okugoberera kati okukola nti yakikola tukirese mu ddala lya sunna tekituuka ku ddala lya faawo gwani atayagala sunna wadde nga sunna wano ewaffe oli baga nti sunna ng'omanya nti kiki faraba awaza sunna agamba atya nti kandi okitegedde nti bwe mubanga famire yammwe simbi mu byenfuna olidde ate munnange kikwewunyisa gy'okoma okufuna ssente gy'okoma okwagala abaana abatono gy'okoma obutaba na ssente gy'okoma okwagala ki abaana abangi byawano binagaye byatusobera dda osanga omusajja nga alina abaana pulezidenti mulamba wa amerika obama nga taweza abaana bataano kati bwafuna olubuto kimugana okuweera olubuto kiki nosanga mujabi yegomba obama ngaate obama yegomba mujabi mujabi alina abaana 12 alatta ensi yonna yiye kakati ffe tulina okuzaala ennyo abaavu tuyambe ku bagagga abatasobola kuzaala abaana baffe bagende bakole mu mayumba gaabwe yagamba nti bw'oba omanyi omugaso gw'omwana mutandikirewo okumukozesa emirimu gy'obusiraamu yadde nga tannagireki tannazaalibwa omwana omulungi bwewasomera allahumma jannibina shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaqtana bw'azaaliddwa omusalidde akiika bw'azaaliddwa omwaziinidde ekyokwazina bamanyi bakkaanya nakyo naye ekyokukima esswala kyebaawukanamu bambaga nti ekyo tekiriyo olidde naye bano abalina agaga nti buli ate bw'okima era obanga ogize eki bw'okima naye nga abamu abamanyi ennyo okgenda okusogola ebintu baga nti katukwazinire nga wakazaalibwa eddakiika nga 3 zewakamala ku nsi katukwazinire naye nga tujja kukusaalira esswala etaliiko kwazina kubanga okwazina twakumala esswala amajja kwazina amagenda swala kitegeeza nti obulamu bw'obuntu buli wakati mu distance yabwe eri wakati w'okwazina n'okukima esswala okusaala bwe buwangazi bwo wano nekikakasa nti omuntu agenda kakasa nti bwe balimubuuza kamulabisitomu duniya mwamalayo bbanga ki aga nti labisina yauman au bada yaum lunaku n'obutawera kubanga ddala mu butuufu obuwangazi bwo bulinga obuli wakati w'okwazina n'okusaala oba okutegedde abagenda bagatta ennyo abava ku highway ne beeyongerayo nnyo mu nsiko eri baaba tebagenda bagaziya ebigambo byabwe so nti omwana wo oteekwa okumuteekako ebirowoozo yadde nga kipya nnyo ate kuffe tekyewuunyisa obusiraamu tetunnabusoma baana nange kino kyensomyo oyinza okuba nga bukyozaalibwa tokiwulirangako tukyali bapya mu busiraamu bwaffe tweweeyo twefeeko okusoma obusiraamu n'oyo gulaba abumanyi nkata tabumanyi naye atandika buki nkata bw'aba tamanyi ate naafi kyobulaba naafi okumujja mu nnyimbe oyo omusitula n'omukuba mu butto n'avaamu naga nti ate era ŋŋenda baatunyikiza ebintu gwabinywa sponji yanywa bino tebabyagala naye kati yadde navumiridde olumbe ne mawuledi kati olubuto tolutegedde genda ng'olondalondamu agamba kanati zawujati hamila nayina mukyala wange ng'ali lubuto fi shahri ramadana nga tuli mu mwezi gwa ramadana mubaraka ogw'omukisa wazakaitu anil janini yarhamuka llah olubuto lwange natula zakatul fitri alladhi fi batni ummihi oyo ng'akyali mu lutu lwa nnyina wainama wadaat l naye ekyomukisa omubi maama bw'agenda okuzaala omwana gw'emperedde fitiri baada idi yazaala idi ewedde ya fitiri idilfitiri mubarak biayamin qalilan yazaala nga wayiseewo ennaku ntono wadaati ithnaini tawaam biqadari llahi subhanahu wa taala yazaala balongo ate nga naweera omu والآن مبوزة هل علي شيء ننسي ما نجيبها
علما بأني زكيت عن جنين واحد نعيز بين الدوم ekirungi kya zakatul fitiri eri nga akeeka omulenzi ziba bbiri embuzi omuwala ebiiremu naye wano zakatul fitiri bonna omuwala n'omulenzi kiro 3 walam uzakki an aljanini thani omwana oli owokubiri nali simutooledde natoolera omu nyina ekyemmanjibwa twategedde nti si faraba naye sunna naye waliwo abantu abaagala esunna nga bwe baagala faraba nga tayagala mukisa gumuyiteko kuva kufa abakayiga obusiraamu abantu bali bagamba sabiquuna ulaika asabiquuna bilkhairat buli kalungi ayagala avewo ngaakakoze byagamba abo nga buli kalungi akakola ki agamba nti la yajibu alaika shay'un litarkika zakata alfitri an aljanini thani toyina kyobanjibwa olw'obutatoolera lubuto olumwana wakubiri oliko watoolera kiri sunna toyina kyobanjibwa katonda yali ayagala noza bamugambe nti bw'oba oyagala n'oli mutoolere olidde awulira ayagala eriyo abantu nga enjagala gye baagala abaana baabwe tewali kalimu ka busiraamu katayagala akoleki subhanallah ze nabaddeko muwumura kyempulya nti kiyiza obbakosa naye mukigumire naye ntunuulira abantu engeri gye baagalamu obusiraamu bwabwe omuntu agenda mu umura ne famire yonna ne maama we ne jjajja we ne mukazi we n'abaana baabwe bonna naye basula mu woteri yabbeere kati mwensajja babuze obwabwe n'enkovu ezabalemerako zibaleetera okwewuunya buli kiteewuunyisa asula mu woteri yabbeere naye asula ne famire yonna jjajja ali omwo maama we ali omwo n'omuvubuka ali omwo abalala nezazaala we ali omwo n'abaana n'abazzukulu bonna famire ezekukola omura eva mu maka gamu nogamba nebawa sente mmeka ekyo tobuuza abali mu omura kati abali mu kiseera kya ramadan subhanallah bakugamba oyinza okulowooza bali mu hijja abantu bali bati kati nno zino ennaku zino ezisembayo zino 27 la ilaha illallah oyinza okulowooza bazze mu hijja naye naafi ali eno ye anoonya n'ezigula eryembwa erisiibulukuka ku nsi tulingako oba sunna kikaaki naye gwe naawe oli ku nsi kuno ojooga allah oli mu bidongo ozina buzinga omwengunywa abantu abaagala allah abagagga balina sente natwala ne bebi ayonka amukozesa omula bebi kati bwewulira olubuto bonaasaliwa ayagala kuweera mwana we wa lubuto omuntu atwala bebi omula natwala ne maama we natwala n'abato bonna abasoma primary nga tebali mu woteri ey'ebbeeyi ebibo binyumya oliyanga ebitali olidde olwokuba oli mityana babaddeko neseeka muje bwe lwentambula ntera nnyo kwawe okutambula n'abantu baninsi bagirabe bwetambula mu butuufu twabadde kaala mu kibuga eyo naye nga buli kizimbe ekisituka kyewuunyisa naye bano bali mu ggwanga uganda mwe bakolera nga ffe oba balina sente gye bazijja walala kalo kapya naye ekizimbe kisituka nga nani stop kisituka nuga naye bano yaba abatunda sementi nga batunda olabanga sementi enagwera wali oza eribe babagamba mukyala mbaye emmotoka 2 district zijja bamala ate nezisigalawo naye ngaomuntu ateeka tulera ku kizimbe neggwawo naye ngaali muntu otulya naye emmere ate nga bw'omubuuza nti wasuza otya akuddamu nti bulungi baana b'abantu bayonka buyonsi nga ggwe naye gwe ebbeere lye wayonka bali wano ye gwe mu uganda wategedde nti mulimu omuntu agamba munne nti yambala tugende mu wumula bwebuyaga okutunula engitunuulira ku nzi saabadde yadde na 10 balaga nti seyambala tugende
ate nga ndya bulungi nsula bulungi ndya kyogerekeka bano batwala bannaabwe ku mazzi mwambale tugende tukuba ennyizi kati enseene eriko ebyewuunyisa ebyenjawulo naye gwe mu bwongo obwo kijja omuntu okuga nti leeta pasipooti yo tugende muwumula kyekikwewunyisa nga nobone mugenda mu ssingo mumala kwesonda olumbe mumala kwesonda twagala duwa ya taata duwa ki budget nibagenda nga bazitambuza saagala muntu ampa budget saagala gaba budget kutawaanya bantu saagala muntu ampa budget kuntawaanya bweba tonnatuuka kuwasa towasiza ddala obusiraamu bwakugondeza funayo gwe mujja okuwasa muramallah alfatiha mumulinye boda mumudde kati nafu yagala kini munaye njagala ntunuleko ng'omugole nataddeko enkofira yange empanvu waba tutawanyizaaki nga wali ekikazi ekyo oyinza okujja mu katale ne mutula wano nga bwe tutudde wano nenga nti sekamba batugire nenga nti ashhadu yagimala nti mutuuze nimuga nti ashhadu an la ilaha illa illallah ayagala ekintu kyoyagala kikuseeza ashhadu nagikuba wale nimuga nti muamahareke oma bakuwa sente meka 15 tuzijjayo bwegabasabye 15 lwaki okutawaanya tolina 15 zisobola kuwasa mukazi ntegekwa ninga kutera ku pikipiki nga lwamma tusuuli wali 4 embaga yo ya mutwalo tulidugawo bikumuliyusra walaira mutawanya abantu halalan tayiban mubarakan fi ko mutwalo imamu bwabanga si mukwanoko naga ojja kumpayo ettaano emitwalo etama egyokwesa omukazi nimbwe mutawanya abantu balina ebyokukola bagagenda muwumula weyitamu emyezi 2 ate abantu batalina okubaamu na baraka kubanga bambi sente abantu bazibawa tebaagala nze ebintu bino bintamye ojja kujja kuwe asooka nga bintamye kati abyekokkodde tebiri mubaraka naye gwe kimanyi emitwalo 10 wano giwasa omukazi waffe 10 nga neimaamu omuwadde egijeegi ne bakusaba amahale 10 wa nolinya boda ya muda nimukoddemu n'omutema yeegi enkoko ye ate kiki mulimu taata beekiraga mugende mukole mulireeta ntwalo gyo 10 tonaweza 10 mwana amasape bakuba endongo ogende ngaodala ki endongo ogenda wali mu kkubo weeziriza abwerera abaana baziisa wano odale bwomala odde obusiraamu bwagonza buli kintu era abantu bagenda kumukubira bugwagwala okunaanasimalu awo naape siraamu bwagonza saidi y'omuzadde nebagaa nti iza ataakum man tardawna bidiini fazawwijuuhu omuntu bwajja mu maka gammwe ng'eddiini mugisiimye mumuwa omuwala wa illa bwe mutaakola ekyo nga mwagala ebintu takun fitina mulinde ebintu temujja bifuna ate omwana abaswaza mufuzaazun kabiiri obadde olinda bintu mwana agandi nze nafunye olubuto sirinda bintu byo ani yalukuwadde Petero kati nakugamba naye gwe nolowooza nti siri muntu nze si muntu kati olabe bwotusubiza ye yennyini agenze fasaadun kabiiri tubula abasajja bedda abakulu tulina omusomo wetwaye twali luddawa twali hoima seeka n'agamba abasajja bedda bafumbizanga abaana nga babafumbiza lwampaka nga bagenda baka nemuga mwana wange gwokyali muto omwana omuwala ng'alina ensonyi talabanga ku musajja tasobola kugamba taata we ndi nzikiriza obusiraamu butugamba nti omwana omuwala akyali embeerera buli lwasirika abakkiriza kadija omusajja omusiimye n'asirika n'akaaba abakkiriza abaana babafumbizanga bato nga bakaba bukaali obusiraamu bwagigadda nti omwana omuwala omuto naye kuno gwogamba nti okkiriza omuwasa nti ayo sijja mumutwala ng'omanya nti ekyo kikazi kikulu
kasayogera ndi nzikiriza bagoma biwuliddwa mulembe guno omwana okudda mu kitaawe ndi nzikiriza omwana okugamba kitaawe nti nze ndeese omusajja wange bintu biwulidde ensangizo kati yabanga ava mugani bamugamba nti oli yakutwala swaibu ali ku gaali liko ne mandigadi ja bakulima kasooliwo neggawo kati janayetekwekyo bwenatandika okukaaba olukaaba nga muzeeyi amanya nti kyekikyo amaanyi g'abakazi gali mu maziga bwolabanga nga omukazi akaabye nga omanya akuwangudde bwolaba takaba nga omanya akusse mukazi bw'akaaba nga omanya mukkiriza naye bw'atandika okuddamu ng'omanya nti nafa dda هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه كبوزة الجن يستحب كسنة أن يخرج عن الجنين okuweera olubuto zakatu lifitiri lifeeri Osman twakyonyonyodde dda wala tajibu alayhi tekiri wajibu wabula kiri sunna liannaha law taallakat bihi qabla dhuhurihi lataallakat zakatu bi ajnihati assawaim agamba singa ddala kyali wajibu okutoolera olubuto zakatu lifitiri nga kyabwatteeka kyaligenze n'embisolo ng'ensolo eri olubuto tugibala nti nayo nsolo muki ejjuza omuwendo ogwa zaka naye eri mu lubuto tetukola ki kano kayongeddemu ate mu kibuuzo kino nti singa twali tusobola okubala olubuto nga lwabwatteeka twalibaza olubuto lw'ekisolo nti olina ente mmeka nti 10 oba 2 naye zirina amawako zirimu meka ti 15 twalibadde tugamba nti kati otuuse okuwa zaka olw'embuto ziri ezeyongedde ku nnamu naye si bwe tukikola agamba hal yalzamu azawju fitrata azawja allati bainahu wa bainaha nizaun shadidun am la nyina mukazi wange tulina obutakkaanya nga tebwamaanyi mutoolera zakatu lfitiri oyo nalabika yali muna Uganda tuli kumbiranye ne mukazi wange naye tutambula ofumba butambula naye tetukkaanya zakatu fitiri bejja mutolere oba muleke ebweru zakatu fitiri talzamu insana an nafsihi zakatu fitiri kakata ku muntu sekinoomu nga ye wa an kulli man tajibu alayhi nafaqatuhu wa minhum zawja n'abo booteekeddwa okuteekamu kashi nga gwobalabirira nga namubo omukazi mwali liwujubi nafakatiha alayhi kubanga kikkakatako ng'omwami okuteeka ssente mu mukyalawo faidha wujida bainahuma nizaun shadidun naye wabeera wakati w'abafumba babiri nga waliwo obutakkaanya obuyitirivu hakama hukima bimuktadahu alayha binushuzi nti basinziira ku butakkaanya obwo ne babeera nga bakulamulanga omukyala eyeewaggula weisqati nafakatuha n'okumuggyako obulabirizi bwo fala tajibu alayhi an yukhrija zakata alfitri anha bw'abanga omukyala yafuuka mpala kitali temukyalina kukkaanya ebamuyita imraatu nashiza kyewaggula eyakugira ki oyo si bwatteeka okumuweera liannaha tabiatu linafakatiha liannaha tabiatu linafakatiha fataskutu bisukutiha nti obufumbo bwe bwali ensonga y'okuba nti omuteekamu ssente naye keyeesulamu kajabangu nga tebukyaliwo n'okumulabirira kyakola ki tunuuli obusiraamu bwe buli feya omusiraamu omukyala yafuuka muyaayu olidde ate yafuuka omuyaayu oyo tetujjako kaka bw'oyagala okola ki omuweera bw'oba toyagadde tomuweera gwe n'omukubiriza bukubiriza nti weeweere nzisijja kuweera olw'effujjo lyo olidde bannanga amaka galimu ebigambo allahu akbar allahu akbar amaka galimu ebigambo omukyala bambi yaŋŋambye gye twabadde ku Afrika yanziziza ebbayi nsobedda mumulaba nga nnyonnyola yagamba bba wange amaze emyaka 2 seeka atusomesezza kyobufumbo kyebukutukawo okuggyako ekyabugatta kyekikola ki naye nze bba wange tumaze emyaka 2 tetukkaanya ali ku bye ndi ku byange
mugamba mpe talaka takola ki takkiriza kati nze nkole ntya akulaabe ebyo bulimi lwakatale mbadde mmanyi kyotegiiza kiyeyi naye atyaddedde ebyomukatale abiraddemugala obusiraamu tebukkiriza musajja kubonyaabonya mukyalo kasita emyezi ena wabeerawo obutakkaanya mukyala weekubira enduulu eri district kazi nti akagende wa district kazi wa Kampala emirundi emirundi ambuzaabuza bubuzaabuza obusiraamu bukkiriza omukyalo okukola khulu kitegeeza ki okuddiza omusajja amahale n'omweyambula omukazi yaŋŋambye ennunula n'amahale teyagamba mukazi wa university n'aŋŋamba nti twali mu nnika nemusalira amahale ga miliyoni olw'okwagala okusanyusa abaaliwo nampa emitwalo 5 nika weggwa n'agansaba bayaya nansaba sente ze nenzimuwa kakati oyo atampa mahale ngenda kukolane kozi mugende ewe oli omuwalimu ow'ekitundu omunnyonnyola ensonga akuwa obukakafu ti oba ku stream council bakukakase nti omukyalo ono okusinza ku statement ABC omusajja bamuyita tajja kati aliwo kukosa mukyalo ono tayagala afumbirwe tali naye aye tayagala afumbirwe tamugoba obusiraamu tebukkiriza mbeera eyo kasita mufuna obutakkaanya ng'omusajja omaliridde okwawukana n'omukyala ne myezi 4 negiyitawo abakulembeze b'obusiraamu balina olukusa okubaawula kuba omukazi omutadde ku bunkenke ne bakuwandiika ekiwandiiko nti ono yali mukyala guuni tumuyise kujja wano mu kkooti y'obusiraamu emirundi ogwasooka ennaku z'omwezi bweki ogwokuba ennaku z'omwezi bweki ogwokusatu ennaku z'omwezi bweki ekirabika nti ayagala bbala kukosa mukyalo ono mukyalo ono akkirizibwa okuva leero okufumbirwa singa tuba n'obukulembeze bw'obusiraamu nga buli active bukola ng'obusiraamu busobola okufumbiza nga tolina akufumbiza busobola okutaawulula singa wabaawo okukyankalana bakuyise mu kkooti tojjeyo obusiraamu mirundi giweze oba okitegeeze kakati obusiraamu ne buwandiika Uganda Muslim Supreme Council ne buwandiika ebbaluwa entongole tebufumbo bwono obwali mujabi naye saafiina busaziddwamu oluvannyuma lw'okumuyita emirundi mu kkooti 3 ne giwera bwali emyaka 2 musazizaawo kati omukyalo ewaddemu okufumbira omusajja omulala sadaka ebeera ku sayidi ya musajja ng'omusajja yakooya omuki khulu ebeera ku sayidi ya mukyala omukyala alina right okuyambulula omwami singa alabe nga tebikyatambula masala oli musajja muvuzi wa booda ofunye akabenje omuwala muto akabenje kakutudde enkizi ebyamaka bikoze eki bifudde omukyala alina right okugenda eri abakulembeze b'obusiraamu nonyonyola ensonga yo abasawo ne bagikakasa n'ogenda ofumbirwa walala ne kusaidia omwami wekikola ki ne kusaidia omukyala wekikola ki kyebayita al islaamu salaamu naye bino abantu feeling ze bateekawo sijja kuwa talaka talaka si kiwandiiko talaka si kiwandiiko ekiwandiiko kikakasa bukakasa abatamanyi kuwandiika tebatalaka talaka si kiwandiiko wabula ekiwandiiko kikakasa bukakasa oba okutegeeza so n'olwensonga eyo bambi abakyala bangi bali mu bugubi olw'okuwulawo abo bataasa aba Supreme Council mutaasa abakyala muteekewo woofiisi y'amaka poliisi bwe yayitirirwako baateekawo wa poliisi atabaganya baki abafumbo ne Uganda Muslim Supreme Council mu byeyina okukolako nga bweyina indication eteekwa okubeerawo ng'erina branch y'abafumbo
abantu baliko okuttiŋŋana kubanga tetuna kye tujja kufunamu mwana wooli omusibidde awo ganye omuwa ttalaka oba tumuwadde ttalaka addukiremu obuyinza anyonyole ensonga zibakuyite muzituulemu gaana abalina obuyinza obata kubaluka tubodikiraininga nti yafumbirwa mukazi wange nga jjayo ebbaluwa nga bayita supreme council gumu abubaluwa twamu ebbaluwa okusinza abcd twamuyita nakusomezi wezi tetuyita nakusomezi kati abasajja mbu basajjala tebaddidde ebyekiganda babitadde mu kisiraamu basajjalatira mu sharia oba omwana wa munno omukoye mute omugejje nofumbirwe masita yanyumiriza muganda we yawasa omukyala muganda gasa omukyala mukyota naye embeera neegera ki nga bakyotalabamanyi bali expensive embeera neegaana bawangalya ku bugubi ng'omusajja edduwa yaga nti wallahi bwenfuna mutwala alhamdulillah okumanya yakola ekyozi yamugaa nti nekumbagayo kwennyini ŋŋenda kubeerako nimubali sonda embaga ngaofunye akutwala ngenda kusonda era yasonda nekumbaga yaliko naga alhamdulillah musajja musiraamu kandi ewa allah mponye omusango nekumbaga mu meeting ngenda kubeeramu nga bakutwala era ne ku mukolo gwo ngenda kubeerako nga kukwasa musajja munnange alhamdulillah sarahan jamila si yalaba nga n'agenda awasa sayizi ye yaga nti engatto yambala sayizi yo naye buli oyambala engatto nga si sayizi yo ng'oli mugole bakulaba nga wataddemu ebipapula egende mabega ebuuka eduniya eba terina eduniya bekutuulira obanga atulidde ensolosozi iza kana adatu ahli lbaiti 8 ashkhas singa tubeera awaka nga tuli abantu 8 swamu shahr ramadan basi bakennaku za ramadan ne batuuka ku nnaku 27 qabla nihayati shahri obuguba tegunnaggwako maata wahidu min haulai 8 omu ku 8 naafa yafa nga asibyeko ennaku meka مثل ما بقي عقام مثل ما بقي إلا 3 أيام ngabo kitegedde tusigaze ennaku 3 mwezi gwegweko liyawm al-eid right wokitegedde hal yajuz li rabbi al-bayt tata omwana oyo akizi wa yukhrija yawm zakat al-fitr amutolere zakat al-fitr yone yafudde nga idi enetera okutuuka mama olabyutya omwana yafudde zakat al-fitr idi enetera bode mukubye tumusise Allah abzasire tumutolere zakat al-fitr asibye agamba la yajibu alayhi temukakatako ayukhrija anhu tekikakata ku muzadde kuweera mwana oyo zakatul fitri annahu mata qabla waqti alwujubi afudde ekiseera ekikakatirwako kuwa zakatul fitri tekinnakola ki tekinnatuuka okitegedde kitwalaganako nooli afudde ayaziina eswalayo eyo tugimuliyirire ekyayiwala okikira omukyalo wange yagenda ku kyeyo bwe mba ntoola zaka ne mukyala wange we Dubai naye mutoolere zaka yagenda ku kyeyo zawayinza okukutoolera kubanga ekyamutwala bwavu bwammwe kati omugambire nti owaaye nti tuweere ani yagenda kutuyamba eno kiri bubi tuweere ebyo byakukkaanya aga temuwamba bweredde basalas naye bw'aba tayina oyinza omuweera oba lavu oba enanyingi omuweera towankuweeredde ne tukola ddabo ate bw'awadde nange nempa eyo bali kugiwamu ki sadaka oba okutegedde kati ekintu kyonna obusiraamu ekyakomera katugeze nti kilo size batugambye buli mutwe 3 emmere y'ekitundu naye emmere kyeribwa ku yidi etuukyere na ttooke owaluddawa wane Buganda oba okutegedde kati batugaye kilo 3 naye nze nsobola okubeera nga buli mwana wange ngenda muwa nkota kumutemera nkota ate nga nnene ya kilo mmeka 10 20 3 buli mwana nkota kiri ekyeyongedde ku kyobwetteeka bakikuwandikako nga sadaka faman tataa khairan fahuwa khairun oba okutegedde bulungi ku bulungi bw'oba oyongedde kyobulaba oluusi wano tuli emikyera gy'abawala bugiratera okuyiika zakatul fitri
olina kugamba nti bawe kiro 10 nakyo alina abaana babiri naye nagamba bonna bawe kiro 10 n'asaddaakiramu ate zakato fitiri nga gikozeki agiwadde lekeraawo okwesiba ennyo ku kyate seeka saagala kwongerako mwatugambye 10 weyongerako oyongera nuuru n'ala nuure obulungi gwe weyongerako bweyongera tulaba bali abayiisa allah byali ayogera aya wala allazina yutiquunahu abatasobole kusiiba obulwadde tebugenda kuwona ngobanga abakadde owulidde fidyatun taamu miskini baliise masiikini ki naye n'akiggula nfa man tatawaa omuntu bw'alaba nga alina n'ayongerako ku masiikini omu tumugambye omu ye n'aliisa 7 n'aliisa nga ekikivudde muntu bwe kwagala kufa tumugambye omu naye bw'ayongerako wahuwa khairun lahu ekyetume tekikalaza omuntu bw'awulira nga alina obwetaavu obwongerako kuba obusobozi abulina infact waliwo abantu balina obusobozi mulwadde naye nga obulwadde bamugaa tebugenda kuwona paka kufa kansa nemugagga sukaali pressure tasobola kusiiba naye nga obulwadde tebulina kuwona nti oba buliwona jojuzi ate sente zazirina naga nti masiikini so omuntu nja kuliisa masiikini 5 akuwa khairun bulungi babukuwandiikako bagambye kiro 3 nti kiro omukitundu bawe 5 busiramu bukuleka bukuggulidde bukubulya ekyetagisa okukola minimum maximum ne bugaa nti butadde bwekola kyokola ki buli gyokoma okugaziya allah allah yagamba wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla abawaayo abalaganyisa mu kuwaayo ebintu bibiri ekisooka magfira buli lwosaddaaka bakusonyiwa wa fadla ate ne bakwongera ekisinga kyowaddeyo so ti okuwaayo kwennyini ddagala lyandwadde zammwe mujjanjabe endwadde zammwe n'okuza saddaaka aya kwekugambye nti saddaaka bweba tekujjanjabye gwe buno buulabako ekujjanjabye okusonyiwa bibadde bagenda okuvunaana ekwozezzaako yagamba wallahu yaidukum maghfira muweeyo allah ashaitaani yaidukum alfaqra sitaani ebatiisatiisa nti bwe mugaba mugenda kwavuwala gyo bwekola polisi yaayo mu kugaba teyagala ogabe ekukangakanga nti bwogaba oyavuwadde oyamurukum bilfahsha bwe bali okutiisatiisa n'eryoka ekulagira alfahsha albukhulu bukodo pozi olwekuzikiriza ate togaba kudogola ojja kwavuwala allah naganja ate ku sayidi eyange wallahu yaidukum maghfira allah agaye nti bwowaayo nkusonyiwa wa fadla ate nkwongera bwongezi kitegeeza saddaaka eyongera maali tekendeeza nkendeeza kitegeeza nti bwe bw'oba oyagala allah akusonyiwe ebyo bye wakola mu kumanya n'obutamanya yitiriza kukola ki ku saddaaka saddaaka zikola ebintu bibiri ekintu ekimu okirabako ekintu ekimu tokirabako kyolabako kukwongera kyotalabako kusonyiwa gwe bye wali tomanyi ani atayagala kusonyibwa yitiriza kusaddaaka kyova olabanga aya ekulagira nti alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum oyidde nga bw'omaze okusaala esswala waayo oyidde esswala yennyini ekukolako ate nesaddaaka nayo erina omulimu buli lwosaddaaka allah akusonyiwa buli lwosaddaaka allah akwongera bye bitwagala bibiri allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mu ramadaani laylatul kadiri saba kusonyiwa laylatul kadiri biggwa saddaaka okusaddaaka kukola kyekimu laylatul kadiri kyekola kusonyiwa ffenna tulina ensobi zetumanyi nezitutamanyi oluusi wakikola mu kwogera oluusi wakikola mu kikolwa oluusi wakikola lwa daruura byonna oyagala okutuuka eri allah ng'olimu eyasonyiyibwa bye wali tomanyi nti wabikola saddaaka ekisooka saddaaka egenda kwongera emaali ate allah agenda kugikukuumira kuba bwakwongera takwongera kugikubbako si kyaba ategeeza nti mwongere bagimubbeko aba ayagala akwongere ogaggawala oyongere okukola kyekimu buli kaseera obeere nga
weeyozaayoza kubanga lwaki buli swala batulagira okusaddaaka tulinga emmotoka buli lwetambulira mu luguudo lw'ettaka efuna ki ebisooto kati saddaaka zino olumala okusaala n'ogira ki n'owaayo olumala okusaala n'okola ki obanga emmotoka buli kaseera gye booza oluvannyuma lw'okubeera ki erina ebisooto naye gwe atayagala kusaddaaka abeera n'ebisooto bye naye bwe binayitirira obungi kalla barrana ala kulubihim ma kaanu yaksibuun bijja kutuuka bikola ebipempe ku mutima nga nawe bagamba nti tuwaayo buwi ng'ate eri ku musawo owaayo kyobulaba nti ate saitwani ku saidi yaayo ate ye muwaayo ng'ate muwaayo lwapaka ng'ate muwere mu kkuba ekyamaga nti genda oleete embuzi gwe bagambye nno embuzi zalinamu n'enkoko enzirugavu osanga omusajja bamuvuga ku kyalo ku pikipiki njagala enkoko enzirugavu eŋŋanda njagala enkoko enzirugavu eŋŋanda ndizibadde zirwago nansanze bagitutte njagala enkoko enzirugavu eŋŋanda sagala zungu baagala ŋŋanda ewe bwonna bukodi bwa kubba bwe bamala ogijjako omutwe ng'agamba abaana mufumbe enkoko egyo tujja okulya ekyemisana ne bagikulyako ngo nawe wutuddwawo enkoko yo abasajja bali balidde bintu bakulyako enkoko yo ng'olyako obwana bwe obusala buli kadde embuzi zingo ng'abasala naye allah agaite oyagala okukusonyiwa ebikutuddemu nti bwe saddaaka mu kkuba etuufu nze bisigadde bindeke so kyova olabanga ebintu by'obusiraamu byonna buli wetusobe bagamba saddaaka ndi musiraamu ate mukazi wange tulabaganidde munamazaati olunaku luliwe osiire saddaaka saddaaka ikola ki lwaki saddaaka afuuse saddaaka tisaddaaka ayambako ki okukwoza kola tawuba otyo eri allah mwetondere tiye bwomala liisa waayo omunaku liisa omunaku sibye tulize tusoma mu ramadaani kumpi buli musango guliko okuliisa buli musango guliko okuliisa buli musango guliko okuliisa nti kuliisa ono agenda kwoza kakati gwe atanazza musango liisa kubanga gwetaaga okwoza mu byotamanyi ng'ate bukyafu bwo owulidde naye kati maamu omusiraamu ozibya otya olunaku nga tosaddaase kikisoboka kitya naffe ajja kugamba siina kuza capati zibadde capati 2 n'ekitundu ebibiri biri obisuule mu kaseppiki tweteekemu empisa esaddaaka buli lunaku so si esaddaakirwa nga bano baseeka seeka yaliwo okusaddaakirwa buli lwe bakusaddaakira ku kye bakuwadde kyennyini sooka oggyeko ekyo kyosaddaaka kubanga oliwo okusaddaakirwa bwe bakusaddaakira konna n'okalya nga bekazze nti nze bekazze benkalya ne bakazzaako bekazze 50,000 zebakuwadde yemima razaknahu wowo yunfikun kwe bakuwadde kwe baagala ebibiri musiraamu oli otya ebibiri 50,000 zonna zebakuwadde enoga nti tezimala na byetaago byange wallahi teriyo sente zimala byetaago bya muntu ekinga onaakuwadde 50,000 takuwadde kuolwo badde bakuziika kuliko esandazo kati allah tegande lwaki akufaako nnyo ku saddaaka kubanga bw'osaddaaka oba omuwadde paasiwaadi ekwongera ndaba ono bamuwadde tatemyeko zonna alidde ndye ali tebamubuulya tamanyi 2,000 zebakuwadde funako ebi bisaddaake waliyo bwobiwa n'ajaganya nga gwe bw'ojaganyiza ku 5 waliwo gwowa 2 nakola ki ye nga wa 2 gwoli wa 5 ate waliwo w'omutwalo waliwo wakakadde tebakuwanga sente nga bazikuwadde nga za bwereere muwalimu mwaba wali mu baseeka yadde bazikuwadde ku marhaba ako kofunye kuyanuura layini akaako 10,000 ezi nga tonava mu kidaala nuunya mulikwa ali ku paani wali awunjawunja mwite gwe sokoye nga tolya kabalagala nga siina munnange kwatedde ebibiri ebyo genda nabuulye niba kwadde marhaba odduse naye seeka tebumala era togenda kufuna zikumala
kasita ufuna kasente nga bakakuwadde Allah kyava agamba waliwo ebintu byatulalikako ne tulowooza nti atutulugunya nyagamba bw'omala okufuna ebimera tie tula wansi obala ensawo z'ofunye zino ziteekereza zino zange si zisente agenda zirya ayamba ggwe olw'obutamanya emaali yo gy'okungudde ebeeremu emikisa emaali yo gy'okungudde agikukumire baleke kufera emaali yo gy'okungudde kubeererewo naye Allah n'agibeera muddi kumala kujjamu kimu kya kkumi kye n'olunda omwaka ne guggwako n'olowooza nti byonna bibyo jamu ekikye n'okola bizinesi omwaka ne guggwako gwe n'olowooza nti atukutulugunya ayagala ayingire mu maali y'omwaka ogujja ayagala abeere mu bizinesi z'emyaka n'emyaka naye tajja kubeeramu nga talinamu sheya ye yeeyo egenda wa egenda mu bantu be beebaliwa beebali abantu benna babagamba dda yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatima wasira buli muntu yenna awa omugagga omenyekedde bwereere oba omuwadde hadiya tomuwadde sadaka erina emirimu gyayo ne hadiya erina emirimu gyayo amakula getuwa kabaka ebyo birabo naye sadaka erina eddagala namba 1 wallahu yaidukum maghfira ekusonyiya maghfirata wa fadla erimu okwongeza oba otadde omukwano wakati wo ne wakati wa Allah wakati wa bizinesi yo ne Allah abojagiddeyo eri registered mu insurance rabbani naye gwe oba toyagala okoze takisi yo jamu tula wansi webala omwaka gweolaba ng'omusolo si musolo wabula okoze company ne Allah nga shareholder. Allah is a shareholder in your company. Ayina okulwalira company yammwe, ayina okulaba company yammwe ekula. Ovuga boda ati weeba kutya nga tosaddaase kijja kitya abantu singa tunayiga omutima ogwo ojja kulaba nga ffe pennyini tuli bulungi ate ne bannaffe abali bubi baseeserusi kwasinga nfuna abantu ababoda 200 nga bategedde kyetwogedde nga buli ajja nsuulya bujjakera ku makyanga sikyatula mu kifo ekyo nange ntambudde kizeemu omulala kasita obeera mu bizinesi yo tozibyanga nga tojjeemu toggala dduuka nga totuukaka wakirisanga omuntu mukulu omugaye nti aye towona naga nti omusajja neyambululiddemu nawe obwongo obukuwa omuntu omuki omutuufu tetolaba nga bakadde baffe nga buli ajja ku dduuka ali anywa kyayi salamualaikum waalaikum salaam balitoli omaze okusibuka kyanja abantu ne bagamba nti nze ojja kunsanga bamuzeeyika bali awo ng'alinawo maali g'okola ne basaddaaka ne bava mu nsi nga balamu ne bava mu nsi nga n'enfa yaabwe ekulaga nti bantu tebabadde ba bulijjo sadaka naye tetugane tugaa nti ate bwe nkatuulako ate kennina fe abakaddiye saddaaka Allah tuzirabyemu ebyama mwe abavubuka ze mutannalaba oyinza okuba nga mu mpale mu butuufu olinamu akantu ekeyamba bw'oba oyagala keyongereko menyako saddaake wajja kuyitawo ennaku 2-3 oteweerabiranga ogenda kujjukira nti nga saddaaka 100 tetubifuna buli lunaku kasita owulyanga embeera egaanye saddaaka nenniya nti ai Allah embeera egaanye mbe saddaaka wallahi tewasobola kuyitawo bbanga nga tetadde yenna saddaaka ekona yonna naye naawe oli olaba kati ekikuweesa oli agenda anywe nga waliwo Abdallah ayagala kasukaali awaliwo omuvuga bamuyita Nviiri ye buli saawa abatamye ate musiraamu agaze kampayo kati leero sigenda kunywa njagala ki kulya ku bunyeebwa mugaye nti webinyeebwa ono muwe kuba omanyi nti Nviiri y'olumu agenda kunywa mutamibwa mu kibuga musiraamu kati si mu matakati yavuddewo dda era lumuseeka sayi bw'abaazaga salaamu agekula omwenge mumuzikiri nga Nviiri ali mulayini kazze akakwa umma tekazikira akataala ka umma Nviiri ali mulayini asaa naye nga yabusuzeemu so nti saddaaka kintu kikulu nnyo eri mu baana abasamize bazikozesa eno mu busiraamu zikola
bwekozeseze ne waffe mu busiraamu ntegete weebakanga nga tosaddaasa ebyo bibokisi bye bateeka mu muzikiti kuba kuyamba tewali sente ze bakusalidde olunaku okoze 4,000 jako siringi 200 bisuulongo ebeere nga nkola ya buli lunaku ojja kulaba nga insha allah embeera y'enfunayo yanjawulo okusinziira ogiwandiike ojja kulaba nga embeera y'enfunayo yanjawulo lwaki eno enfuna erimu allah eri yali yiyo nga gwe plain yali yabwongoobwo naye bamize yaabo bwe baatuusanga ebyokulya nga bawaako bannaabwe ensi neebeeramu emirembe gy'otalabanga yasenswa n'aweerezaako munne kasooli n'aweerezaako munne ensi neebeeramu obutebenkevu naye olwaliro buli muntu ali n'asuwa mukandi kiki ali ayamba abasajja ne bajja ewaka baseeka nga bambadde bulungi bazze kuddwaya munnaabwe yafa ne bavaawo nga tewali mulekwa g'omu bamulekwa babatulaga mu kuziika naye ne wabulawo gwe bagamba mu lumbe nti abaana be twabalaga luli abaana ba Nkata nti baliwo abajje tubawe ku kinaala waliwo kiwuliddeko bukyozalibwa bubbi bwa kikaaki mumwe nnyini twali tuzika ne musitula abantu ne mbatulaga ne batukabya n'amaziga abaana bato kati mukomyewo second round eri yali yannaku mu second round mujje mutudde ne wabulawo Shlk agamba abaana be twabalaga luli baliwa owulira naafi tetubavumirira buvumirizi naye gwe wali obaddeko ku mukolo nga munnammwe yakafa ennaku 4 ne bagamba bamulekwa be twabalaga luli mu kuziika baliwa tubawe ku kinaala wali ekiwuliddeko buppi bwa kikaaki eno giwakusembeyo bakikoze ewa Shlk Yusufu gye mwabadde naye mwamubbye babawa masha ono yali manju mulongoseemu yake bannamwandu mubalabe bamulekwa basigale nga baguza omunnyo gwabwe gwemulidde nomonde gwe mulinyiridde ensuku zonna muzisazeeko endagala mubaweeyo entandikwa ya marhaba mubagireko nti bannange tugenda kugabana naye abaana b'omugenzi ne bannamwandu tusooke tuggyeko ekyabwe tubaweyo emitwalo nga 2 subhanaka allahumma wabihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين